Henry Bossa ng'olumu yeeyita General Tiger oba Musege nga mutuuze w'e Nazigo Kayunga yasimbiddwa mu kkooti y'e Nakawa ebadde ekubirizibwa omulamuzi Road Acham Ocham. Ono agguddwako emisango okuli ogw'okubunyisa obukyayi n'okukuma omuliro mu bantu ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok nga kigambibwa nti yakunga abantu okwokya abawagizi ba NRM singa Pulezidenti Museveni yali azzeemu okulangirirwa ku buwanguzi ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga nate okuyita mu kalulu akaggwa. Emisango Bossa agyegaanye era nga n'omuwaabi wa gavumenti Rita Tukunda ategeezezza nga bwe bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku misango gino. Bannamateeka ba Bossa nga bakulembeddwamu Jonathan Erot basabye kkooti ereme kumusindika kwa limanda kumala bbanga ddene nga bategeezezza nti ono okukwatibwa mpawo wa luganda lwe yategeezebwa nti era tewali abadde amanyi gy'ali, ekintu ekiwakanyiziddwa oludda oluwaabi. Emu musango gye bayita incitement of violence, ekyokubiri ye hate speech. Era tuuse wano mu kkooti agambye kkooti nti emisango egyo tagimanyi era nga bamutaddeko not guilty ku misango egyo ebiri. Of course tusabye kkooti nti bamuwe olukusa kusaba beyiro era nga kkooti etukkiriza nti bwanga tukomyewo wiiki eri ejja bajja mukkiriza okuyimirira era asabe beyiro. Okusinziira ku ludda oluwaabi wakati w'omwezi ogwa January omwaka 2025 ne January omwaka guno 2026 mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo okuli Kayunga, Kampala ne Luweero, Bossa nga yeeyambisa omutimbagano ku mukutu gwe ogw'ekibanja ekimanyiddwa nga TikTok @Tiger46UU yatambuza obubaka ku bantu b'eggwanga eri Abanyarwanda wamu n'Abanyankole. Oba n'ebifo ebirala ng'okozesa kompyuta ng'oyitira mu TikTok account esomebwa nga Tiger46UU wasindika era n'ogabana amawulire nga gakwatagana ku Bannarwanda, Banyankole ng'otiisatiisa okutta Abanyarwanda n'Abanyankole. Ono era kigambibwa nti yakola akatambi era n'akatambuza ng'alaga nga bwe baali bategese okutuusa obulabe ku bawagizi ba NRM oba okukulemberamu okwonoona ebintu byabwe. Kozesa omukutu gwa kompyuta gwa TikTok ku akaunti yo wateekayo statements nga ozibaliridde nti zijja okuleeta okufa oba obuvune ku bulabe ku bawagizi ba NRM. Omulamuzi Acham amusindise kwa limanda mu kkomera Luzira okutuusa nga 11 omwezi guno omwaka guno. Annette Nakayibale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindilire.